Semirende semulwana tuliyamba lwengule tulivimba mu Uganda jawewe mumuterere mungaro ati kyatwala omukisa guno okwetaba MP baitu baje batula mucho oyo ndowooza omwawuliriddeko naye ndowooza ku lwale yonna kubeerako abantu buli omu aba ayitiddwa so tekiri nti aba NRM balina okubaawo bonna oba abawagizi ba NRM bokka oba aba NUP bokka nedda naye mwana omulenzi oyo yalazeeko abantu kyalinawo nga tuvuddeko kaawo nkutwala mu maaso ewa His Excellency Robert Kyagulanyi ne mukyala we Babi Kyagulanyi bano nno nga tebanawo kubeera nga bayingira mu bya kulonda era already baali balina kye bakola nga kiraga nti balumirirwa abantu era basobola okufaayo eri omuntu oyo atalina okusanyuka nenjagala mubeere n'essanyu bannange abatuuze b'Essowe nsanyusa omulundi omulala okubeera wano nasooka okujja wano eryato lyali lifudde empewo ne zituwungula ne zituusa wano ne mbaawo buvi byange kuwumulako nensangawo abavubuka abamu bewaffe eyo Kamokya abamu bebusaabala kwegala nenkolayo emikwano wano naye kye nasooka okulaba tewaali ttooyi era twayogera ne pasita ne chairman ne bansaba bemanyi nayo engeri gye nnyinza obbayamba ne mbasuubiza nti njagezaako okukola ekitono kye nsobola naye nze nzekka simala ne mbasuubiza nti nja kulaba n'emikwano gyange nabo mbalage nti waliyo baganda baffe Essowe abeetaaga obuyambi bwaffe ekitono kye tuba tusobodde okukola twaddamu ne tukomawo ne Babi alina ttiimu ye babayita ba Caring Hearts Uganda era twakwatagana nabo ne tuyamba kuzimba toilet nga tukwatagana n'abakulembeze bakuno naye nga tekimala nga bwe nali mbasuubiza nti ffe tetulina bingi naye tusobola okutuuka ku mikwano gyaffe eyo twakwatagana n'emikwano gyaffe abalala babayita Heart for Children oba omutima ogw'abaana nga bakulemberwa mu mukwano gwaffe oyo mukyala bamuyita Kaitesi era twasobodde okuŋŋaanya obuyambi butono bwe tusobola kati obaleetera njagala mumanye ebiseera by'omu maaso ebyammwe be bano abaana be mulaba ekyo tokibuzaabuza mu myaka 5 abaana abasinga wano bagenda kubeera abantu bakulu so kye tubateekamu kyekisobola okukola ki okukyusa embeera yaffe naddala mu kiseera nga tetukyesobola ate nabo okugonza obulamu bwabwe mu kiseera ekyo nga bakuze baleme kutoba nnyo nga ffe bwe tukoze eki bwe tutobye ekyo kitegeeza nti tulina okukuuma obulamu bwabwe omwana bw'akulira mu mbeera nga talabirirwa baako nekyo kimukola ku bwongo omwana endabirira gy'omulabirira naddala obuyonjo n'omuyamba n'atalwalwala omwana bw'alwalalwala kimukyankalanya ne ku bwongo kimukyankalanya omubiri kimulemesa n'okuwangaala so obuyonjo kikulu nnyo mbebaza nti kati obuyonjo bweyongedde nsanze ne latrines endala eziri mu kusimibwa banange kirungi nnyo ekyo mwekubireko mu ngalo ebintu bye tubaleetedde mu butuufu muli bangi nnyo tebisobola bamala mwenna just kabonero kakugabanako nammwe era nga nammwe empisa twagala tugibasigemu ey'okugabana n'abalala tusinze kutunulira baana bato n'abakyala abalina embuto mpozi n'abazadde kuba abo abantu nga mukimanyi bulungi be basinga okwetaaga okulabirirwa saba mumpulize bamaama bataata emifaliso egyo tugireese naye bambi mbasaba mufube mulabe nga abaana bammwe be basinga okusula obulungi saagala kusanga mukyala ng'omwana we omugyeyo omutadde eri ng'omufaliso gw'ogusulako ogwo mukiba si gwa buzadde otegera ate n'abalala saagala mukyala omufaliso oguteeke mu bizinesi gulongose bizinesi kino emifaliso gy'abaana ekyokubiri mumanyi nti mu Uganda tufirwa abaana abasuuka mu kakadde kalamba nga bafa omusujja gw'ensiri ate ng'omusujja gw'ensiri kyekintu ekisinga okuwanga okwewala kitya webake mu katimba k'ensiri ensiri tejja kuluma tojja kulwala musujja naye bwetwebaka mu katimba ka nsiri okujjanjaba omusujja ekitono ennyo giba 5 wano buli ayinamu 5 mu nsaawa wanika omukono
kitegeeza bw'ofuna omusujja okujjako nga Katonda akuyambye n'owona mangu naye oba ogenda kufa kuba tuli ku kizinga. So mbasaba obulamu bubutwale ng'ekikulu, obutimba buno temubuvubisa. obutimba buno temubuvubisa mukene, temulundiramu enkoko. Buno bulamu, buno buki bulamu. N'ebigambo ebyo nsaba pasita atulungamye.